ekibuga ky'Emityana kikolebwa amagombolola 3 okuli Busimbi, Tamu ne Mityana Central. Amagombolola gano gawangaliramu abasuubuzi abakola bizinesi ez'enjawulo abali eyo mu 50 okusobola okuyimirizaawo obulamu. Baneera be bamu ku bayimirizaawo ekibuga kino anti be bavaamu omusolo. Ate yo Kasanda erimu amagombolola okuli Kiganda Town Council, Kasanda Town Council ne Bukuya Town Council. Gano gawangaliramu abasuubuzi abasukka mu 35. Town Council beesoloozamu omusolo okusobola okuddukanya emirimu egy'enjawulo. Newankubadde bano bafuba okuwa omusolo nga bwe bateekeddwa, bagamba nti embeera mwe bawangalira tebasanyusa olw'okunyigirizibwa mwe bawangalira naddala enguudo ezijjudde ebinnya. N'ekkuba erigenda ku disitulikiti lisusseko empompogoma. Wiiki ewedde emabega waliwo munnaffe atunda ayisi yagwamu. Bagamba nti waliwo n'ekinnya ekimaze emyaka n'ebisiba ku kkubo lino nga buli kiseera babalimbalimba okukikola. Babbidde wano ssente empya n'enkadde baakakirambula kati gino emyaka ndowooza oba kirimu abiri. Ekinnya kinene nnyo mulabe waliwo ennyumba oba kuba mulizibe naye nga n'ekinnya mutukoleddeko kiki. Omwana gugenda kumalawo abantu, abaana bagwayo, abantu abala bagwayo, piki zigwayo. Kati bagamba nti ekinnya kino bannabyabufuzi bakifudde kyakusabirako bululu. Mu mitingi za kanso bali kulanga tukyogera naye tetuyambiddwa. Olw'obutali bumativu buno, abawoza b'omusolo bagamba nti waliwo n'abantu abatuuka n'okulwanagana nabo nga bagenza okubasaba omusolo. Mu kwogerako n'abakulembeze bagamba nti abatuuze bangi tebawula bika bya misolo gikuŋŋaanyizibwa olwo babapeeka ne batalina kukola. Sokala oluusi baba basasula emisolo gino omusanga ng'omusolo gwa local government n'ogwa revenue authority tajawula. Babawoza b'omusolo bategeezanga nabo baliko okusomozebwa mwe bayita mu kuwooza omusolo guno. Naddala omusala gwe bafuna okuba omutono ennyo, ekintu kye bakaluubiriza mu kukola obulungi emirimu gyabwe. Ffe ffennyini abateeka mu nkola oluusi kyetufuna kitono. Ekyo ne kitulemesa okuba nga tusobola okutuukiriza nga bwe kyetaagisa. Ekirala kwe kuba nti n'essente ezikuŋŋaanyizibwa tezidda mangu mu bantu kubayamba, nga ne bwe ziba zikomyewo zidda za bitundu. Abantu bavaamu ssente nnyingi ebaddizibwa bitono. Ekyokubiri, gavumenti yennyini tuli mu decentralization naye omusolo local council gwekuŋŋaanya nga town council gyenkulembera e Kasanda. Abantu bazikuŋŋaanya ate nesooka zigenda mu central government. Bumuweereza akakadde akamu temukasuubira kudda kakadde kalamba. Mukaweereza mu January mukasuubira kufuna gwakuna. Kyokka newankubadde guli gutyo, bano bagamba nti si baakussa mukono mu kusolooza omusolo guno, wabula ne basuubiza okukyusa mu mpeereza yaabwe eri abantu. Tugenda kunoonya buli ka bizinesi konna n'okusomesa abantu okulaba nga omusolo tugujjayo ate era kituyambeko okulaba nga bwe guzze ate bwe tukola service delivery. Tuli mu implementing project gye bayita sustaining tax and revenue improvements for development.